wabadde beegwanyiza ekifo kino wabula boogerezeganyizza ng'abakulu n'abakulu ne bakkiriza nti nno Thomas Tayebwa yabakizeeko era yagwanidde ogenda akwata ebbendera. Ono enkya yagenda okugasimbagana ne Bitek Okoti avuddeyo eri ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya era nga munnakibiina ekya Uganda People's Congress. Tayebwa ono mu kalulu akasooka aka 2021 yali ayagala ekifo kino wabula oluvannyuma n'apondoka oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Genotype Habula Museveni era nga yesiye pulezidenti w'ekibiina ekya National Resistance Movement okumusaba alekere Anita Among eyali ayagala oba sipiika ne bamusaba ye adde wali. Ono singa munne Anita Among anaaba awangudde kijja kuba kitegeeza nti nno ono ajja kuba asobolera bulungi nnyo naye okutwala ekyobumyuka era okulonda kugenda kubeerawo nkya ku kisaawe ekya Mefuga Kololo. Ebinaavaayo byonna tujja kuba tubifuna wano ku telefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda. Kati